taata olunaku olw'eggulo twayogedde ensonga zaabadde nnyingi. Netugaa nti bw'otunula gy'ovudde okutuuka olwaleero ojja kuzuula nti buli kintu ky'oyiseemu kikuyambye okubumba n'okubumba endowooza yo, n'okukuyamba okukubumba mu bikolwa byo wamu n'embeera ekusobozesa okutuuka wooli olwaleero. Buli kintu kyonna ky'oyitamu si kya butanwa, wabula kigenderere okuva eri Katonda wo ayagala obeeko ky'oyiga ekinaakusobozesa okufuuka ekyo ky'oyagala. Kwegamba kati obuzibu bwonna bw'oyitamu oli mu kuyita mu ttanuulu, tofaayo, kwata mpola, subiri kidogo. Buli mbeera gye mpisseemu kibadde kibiina ekinnyambye okusobola okuyiga wamu n'okutegeera ebintu ebinsobozesa okukola emirimu gyonna gye nkola. Ng'oggyeko okuyitibwa kwaffe, bingi abantu bye batugezesa era ne tubawa n'amagezi nga tusinziira ku ebyo bye twalaba okuva obuto. Katweyongereyo mu maaso. Waliwo by'ogezezzaako n'olemwa. Waliwo by'okoze ne bigaana. Kituufu. Byonna bino bikuteekateeka. Era amasomo gaabyo olina okugafuna osobole okuwangula ku ddaala kw'ogenda okudda. Buli ekibaawo mu bulamu bwo kaba kabonero, si kakwejjusa, no, wabula ak'okuvvuunula. Otegeere kye kagamba. Kyova olaba buli kikutuukako kivvuunule, kitunuulire. Lwaki Allah aleese ekintu kino? Lwaki Allah ansuddeko kino? Abasinga mugaa nti nze Allah yanneerabira tanjagala. Kavvuunule, ako kabonero, kavvuunule. Osobole okukozesa obulungi embeera eyo n'emikisa gyayo, ate okukuyamba n'okuyamba abalala, oba okugenda ku ddaala eriddako mu bulamu. Katukomaawo olwaleero. Banguka mu nteekateeka, mu nkola, mu ntetenkanya n'enzirukanya ya bizinensi ng'owuliriza Business Tip.